Yes, ladies and gentlemen, nate batugamba ekimala tulikide ekitundu kyaffe ekyokubiri okuva manafa abatu S Film Productions nga tuli ku channel yaffe nganze manyikidwa nga Mwanje Steven Kabanana. Tusimbule ekitundu kyaffe ekyokubiri mwana mwala nsimbedde Risha ndakabaamu babiri Rakeri naye tagenda kulamba Rachel mwe namba bongako mu style so nga ate buli omu gy'osinzira okalaba okuva mu ggwanga mw'osinzidde mu kibuga mw'osinzidde mwe bali kubeera nti mukekanya mu time kwegamba okubeera nga ate mwasalawo kyano obutagivaako nabagamba tuleeta kaseeri akagenda okubeerako omulembe kagenda kuba kayitibwa Blue Tick era mu bwangu ddala wagala data wa wagala kyaja yibeere ng'ekyajinga bulungi. Enough is enough part 2 twasemba ku mulundi guli nga tulaba makaga munaffe ono mu butuufu ngidako into si birungi wadde omukazi akutwala osirise busirise eba naye kati bwe dala ali mu kuyombesa mwana kubuulire tufu tuve ku bubbi gwe nyini kati anagiranga ati ngaakutwala nti gwe kizibiti kati mubagamba omwana bave ku bubbi mama we babeera nga batusa mukuba ne bamwambula engoye zemuleetera wano tuve ku bubbi naye akimanyi mubbi tukanako kakaba bukaabi kantagula butaguzo ndabako ebbeere bitya nnyo nange embeera mbi agambe bave ku bubbi empale ey'ombotofu yagivaako oba waliwo bannazaala oba waliwo ani ye empale yagivaako yabirekera awo tuze nange ntwagala mala kunywa si byakunteerako tulusu embeera kwegamba ogirabira ddala kati abeera nawo neyebuuza ne kati nve ku bubbi nkole ki abirowooza tabimala musajja wattu kisitu Stanley origino ne muzi gambe tumulabye mu businema bungi nange singa ekuba tunoogobako ku kino noogobako kiri byonna ne bigaana n'obubbi nawo buno buganye kati ngenda ku ki kakati lwabayo ne tuddako eno ku ttale muganda wange no ng'okyalinawo oli ng'ojjawo ekyokulya gumirako kaawo abasajja babeera mu bisenyo ne bakuba yini n'okuba enkumbi mu ttaka nga n'okuyingira teyingira kano akatuba kateekawo ne bakategwa omusooli omubisi nze naye gwe nga tusimye binnya teruweza luba luweze era kusinza wendaba leka ŋŋende omwana ono mwene muteereko kyayi kubanga ayinza otandika ate n'akaaba yinza okukaaba enjala yo yamulumye bamuwadde ekiberenge loza nenda tunabikola ndowooza omusajja bwajja omubanja ne tugira andikiraawo enkya tujja tandikiraawo mala okugira omuto ono kuba naye kati gendeka mala ogenda omufumbira kaki mala omuyiiza kyayi maama w'omwana ye yasuula awo taata dadi tunyuke tinyuke naye kiri mu lubuto katoka gamba dadi kitula tunyuke tugende eka nze bamwe anatandikira awo kale kakati malenzi okweyongerayo muzeeyi ndaba aweewo musajja yatugambye aweewo malugenda nfumbira omuto namufumbira kyayi era kyayi mukalu muluma muzeeyi ye ng'agenda maaso n'olubimbi tulaba ekimala kimala kakati muzeeyi gyebali owaayi gyebali muzeeyi ono naye akajja ate jukira azunga ne munaffe aliwo ono sevi ono aliwo oba sempi anyuse eddandise wano ngira mmaliriza kano kale kamunonya kale era munoonyanoonyako tulabe ng'ono naye awale kubo ng'ayitawo baliyo mu bisenyi kakati aleseyo muzeeyi manga eri n'asooka ajja
waliwo akakutiya kati tutambula nako ng'ateekako omuto nga webalima naye akakutiya kano at the same time kasobola okukola ate inaza papasi nga papasi ki bw'aba ava eri wansi mu kisenya ayita mu bibanja by'abantu kola yasooka n'agamba olindeko katono tulabe sooka ateeka wano ne mwanyi ziwululwa ziwululwa bw'ozaanika zimala ne zikala ne zifaanagana n'ennyengevu nti bwempalula walwakaawo kiro ne bwe ziba mwenda akimanyi era addayo waka talina kyagenda kugira kuliisa mwana naye mwenye talina bwe batemedde ebinya bya kasooli waana gira ddalambule alyoka alowooza obbasasula yeddi balule walulekaawo ng'asooka awalula ku mwanyi bakuyita ikola kisi kuwalula kuyita kola manga mpulira gunkuba nnyo kiki kino kyempulira ekyokyayo kya wano kiki kyawulira ekyokyayo kya bannange n'ayitawo esika mu ebiri yawulira ekyokyayo kya ku mumiro omanyi okuwulula ku mwanyi z'omusajja n'owululako bibiri omutamulengera dadi ate ali kajjanyo ki omusajja yawulira kimugandeka naawe kimwokyera nindese dadi oli kakyafu dadi akana tekasobola kuyamba dadi yawulira kimutugaatuga kimusikaasika omusajja nga yeegolola mu mwanyi je ate kati gonkyokya okwebaka akato kalowooza tata yeba kakati onajja okulaba sempijja siyaawe bali gwe bwoya kebera emikono nga gyegolode naye lindako nkuba enduulu musajja tabira nga yegolode byaddala bannange akireka tewali n'omu yazzeeko wano wadde eyalabye lindako gwe obeera nekyaliwo nga bwe mutwe mubba naye nga naawe okimanyi enetayimu bintu bisobola okuleeta emiwunyo sooka n'amukuulakuulawo nsooka emala okujja wano ku disipule ate kati gwe teweetaaga na kuyita kyalo yasimawaawo akanyanya muganda wange sempijja wano jjaamu nga sempijja bamubaaka muli misanatu ku mutuntu n'enkumbi abadde naye olwedde gy'abadde ava okulimisa ye mubaase obubbi bubi beekintu ky'omusajja ng'okimanyi asobola okubeera ng'alina security sempijja wummula mirembe tonoonya muntu yenna kaabe mwana tomunoonya tuleke zikanjiribe byange gwakawukawe tumaze omuba mwana kikutegeddaawo tata wange nga ndaba omugija kade kalooza byakusaaga alegera omusajja asima ategera tatawe wako wansi omwoyo guba muto mwoyo naye guba guwulira tikanakaana zingenda kakulira ki mala gajja nti mbadde ntata wawo nga mugira sempijja 30 minutes ali mu ttaka tewali na mutuuza agenda muziikako wadde ate waliwo abaye nga babeera n'ebibanja byabwe nga balirwawo noyitayo kati era enkuba esobola okutonyaawo nowegira nga gwosaasaanye bagenda wandibadde nga bagamba wano nga ndabawo eki kyebasimye kyebasimyesimyewo nga n'okuvunda bavunze nga naye bakeberawo tebalina kye basanga kati asooka n'alabiriza teriiyo teri andabye sempijja awummule ng'asalamu ng'adda saidisi zeeri kati wayita emyaka 17 saasira omutogo baaleka ng'akyali muto yamala n'akula n'avaamu akaana ak'obuwala kaakano anti munaye wooli ali eri manjo sooka ajja yendi oli otya ulira maama badde agamba maama adda nkuwadde akasenteko kaneeno kali mugambi yebali ono muyewe wayawummula obubbi
nga tewamazeewo naye mbu tewamaliriza lubimbi storage mugambe mbirungi addumaliriza ne munaye nange siri tulakita twawumulawumulamuko tegede kale nyamugamba omusajja yaziika mukwano gwe misana ttuku misana anti weeraba akaana akato akaali ak'omwaka nga gumu ebiri ye giba giweza ebiri akakaavula n'asalawo ye nga ye akole ki wangi taata yakayita yakakuza kaakano anyaana b'omukyalo bakula mangu omusanga empumi ekoma eri tutulikoma eri nogalayika mukazi mukulu ogenda okizuula nga oli nti muto ng'oli mukaguli bakuwozesa kaakati kyana kyakula ne kiina embazuulu nga yakitayi wako bw'omala olya ogenda okamaliriza genda omalirize kali akabimbi ketuliseewo sente zo bazimpadde oziraba gugenda okamaliriza kale ensujju eyo bagimpa enji kati no bitegedde ensujju mala gajimpa gyemba nfumba maama wako bamufumbisanga ensujju mpaka maama wako yakoowa kati bakawadde ensujju gyekagenda ofumba kalina embazuulu nembeera yeeyo omuteeteeyi bakugulira ogwo paka mwaka guddako mwana akula kahati mumpembe ono emigo yafuna mingi nnyo mu buvubuka ne lwaki tova ku sigala taata nywa guno goka buli saa sigala taata sigala yalina mukulwaza si sigala guno goka bamba emigo okuva obuto gwolaba oyo kati omubiri gumala ne gukoowa kibooko yafuna nyingi nga buli jabba akabuzi gye bamukuta emigoba nti kati ali wano mulwadde wulira embeera gyalimu nange eddagala lirino soka onyweko taata nkuyengedde ku ddagala kakazi katuka nanti nywa baŋŋambye ekikopo kimu buli ku makya n'olweggulo kimu naye muganda okumalawo just omumiro ati jakuwona kati mpulira okuwona kirungi taata nomanyi ebintu bitwogeddeko jawala obitwale nga bikulu wala enya oliya taata yakuza omwana ono mbeera mbi kati oluvannyumaho tulengera waliwo bannaffe abakwata ekkuba okutaawo bumanyi ku kyalo nolaba abantu abawera 4 5 nga bali mu kutambula bokka bonna wamu weewuunya ati munaffe aba aliwo yagalamiriza nga tezireeta bane tusanyusa obbalaba balengera ekisaaganda ky'abantu kuliko alabika okuba nti akasente mwekali kuliko n'abeekuniza sayidi eno ambaleetera entebe maka g'omukyalo entebe ziba bweru kag'omutawuni akalibu munda yewabeera entebe gwozinoonya mukyalo entebe zezikunoonya awo lekisiikirize bakuteeka era ddemule ntyaye nange musajja atu embeera bamusanze si nnungi ali wano agalamiriza ku kifugi muzeeyi ate ekituleese omukyala yuno muleese omwana mutwala akole ate omwana bamutwala acape kyansi okulaba oli otya nnyabo gyendi mutya gwe anonya omwana ogenda okukola alina n'abalala bazze nabaawo balinga era bana nanti emirimu zijanjabe mwana abadde yanzijanjabe ono janjabu yeebale akati olira ta madamu town bampita naye ng'amannya amatuufu gange ye madamu town kyolaba abaana bano mbatwala okko abaana abolaba ndi mubatwala capa
akunganiza alaba okukyalaawo gamba n'alambeere nga njira eya nange bantwala enkole bakolera emitwalo batwala ne bakolaakolako nga bw'omanyi kati oba sente ziweereza ggwebwe oba kintu kirungi ekiruno muvubuka yadde yampitidde yitiddemmuko tulabe mbeera tebadde nga nti oba mwana mutwale oba nga bugize namugambye dda oli omusajja oyabaddewo jjo kaati amumumya agamba waliwo neyasooka neno okujja okusaba omuwala ono namumumma nga ndabe alala oli alina bigendererwa bye kola manyi waliwo abatujjako abaana naye nga tatute mukozi atute mukyala ntwala bano bonna bolaba era bagenda kukola kyobumanya twesige abaana mwana we agenda beera seefu naye gyogenda osaba omwana omukozi n'ogenda n'abakozi abalala n'osaba era neweegayirira nga ne bali bawulira taata neyanza okunzikiriza ngendeko nange ekampala genda bamuwadde mukyala tawuni yagenda okumutwala akole era abaana babatuwadde baabo baana era nga bwobalaba batuwadde oyo batuwadde oli bonna yaddeseeyo bonna bali mugenda capa kati waliwo n'abantu abamu nga balina ka bizinensi ako aya mukyalo naano n'abaana nagira bw'oba yagala omukozi yeyesigika tuteekayo wano 10 nosayininga omukozi ntumukuwa kale kugamba nga ye bizinensi ye yabateekamu tippi abajja mu kyalo ono bamugambye okuva ku sigala n'awooza gwe gusemba ayi nje ani munayinza kusiibula ŋŋende taata kiri mugenda kimwana mugimu kijimukidde kuno ku kyalo myaka kiyingire 18 nga bw'olengerera kikyali kito anti genda naye weeyise bulungi mwana gwe saga otuuke eyo anti taata toweraliikira ensijja kuyowa naye kirala weerekereza emikisa ye muzeeyi embeera yesi nnungi mukama emikisa gy'abajjajja bugikwerekere sigala taata lekera sigala ye kati gensigaza akagenda okumbiisabiisa kekayina okumbiisabiisa kati nteredde naye kati nja kuba bulungi ebyo ebikopo ebigama byompadde jangu mwanange mpa akagomye tewandika akateeteeyi yagendera mu kakulisimansi sigala gwe bamugamba okuvaako aterekako wano katini kakyaliko omuliroko gampulirize kakyagira kati obubiri tolina obukozesa nga obukekereza kuba okimanya addagayangwire okuleeta obubiri tyagenze naye ani basigala nabunze oluusi neewuunya kye bafuna mu buntu obwo sikitegeera kyo kyannema ati ali omwo yagaana yannema otegeera kale embeera eyo tugitegedde nga lusooka luvaayoko ebintu ebyo nze saabitegedde ebyo ebyabaana okugira sookolete kutuzaawo tunywenyweku tulabe wamma waliwo embeera atannaba gitegeera ani eno ayina emukadde munange no bamutumye amazzi ag'okunywa aleeta owaye muzeeyi jjajja mutya jjajja gye tuli tetulina tabbo munaffe ono ng'ajja ayitako n'eno jjajja gyemuli nti anti ye mutya eyo kindeese nafunye kampuni eyo twafunye kampuni eyo ekampala waffe mu bibuga egira atwala abaana okusinga okubeera ku kyalo kuno ne bonooneka kati muwala wono ndaba akuze lwaki tumuwaayo ne bamutwala onaye bamuwadde katenda ku kyalo kuno ajja akuŋŋaanya kirabika buli mwana mulinako ekyebiri kati buli walaba akakuzeekuzeemu ajjo yasooka okuteekayo enkesi mwana mumutu bwe bwagira bwati ogenda okulanga akwizayo kasukaali kitegeera jjajja kusinga n'abeera ku kyalo kuno ate nayonooneka ate nze omuntu amutwala mumanyi kati toweeraliikirira wafunira obuzibu oba ogamba nze okitegeera ekyo jjajja byenyini bembadde gamba nti omwana oyo kati akuze nange ndi wano nange era ntuuliridde butuulirizi naawe era otudde kati ani agenda okugira agenda akole asobola okgenda abakyala abakulu babeera oluusi beekengeddemuko babuuza nnyo ani amutwala
bamutwale baleete sente. Baba bagenda kuleeta sente batwale. Ye kasita amagye agagenda okuba agajja yetafuddeeyo. Ketuliko kayitibwa ekimala. Maama w'omwana oli gwe tulengedde yasooka okuva ku kyalo ogende Kampala ndowooza. Ye twamulaba yagenda dde Kampala yasooba na mukiro mu nzikiza n'akana n'akaleka. Kyokka ate neeno mu kyalo tulengedde omwana naye alina waatuuse nagaana ne bagamba okuze naye genda e Kampala okole. Nange mpasa okuntwala byabalenzi byo tujja naye kasaazi lukyali kubawala. Mukisa gunagugize era njasookera wano nkugambe nti egy'abasajja gikoze iki giise kahani munange ng'akuŋŋaanya abaana awo mpola kati n'amazzi tekyali asooka ajja bwesunga olwesunga nze bane njagala bwensooka nengenda sooka gula simu ziri eza taaki kati kumbe waliwo ajagawanye nga byo yasooka n'atuuka bali wano bagenda mugaga wagenda okululinyira takiboda emutwala anti ja tugende Kampala kansi singa kale batumukisa gutukwata nitubeera nga tukolera awamu beesunga kimu kugula bugoye bupya buliko na kugula masimu gataaki kumbe banaye musooke mujje gweyita weeka mpitaako ekasa kikyate mpitaako waka mwe musirike bino tebibakwata gwe ani gaba jangu tongamba akukkiriza yitawo nze mwaŋŋambye nja kubba mwaŋŋambyeko yitaweeka ayagala tandika sirwalira Kampala agende adde wano ng'ayambala obugoye obumpi wama tugende tukamaweera abasigala ngo kima kuluzira omukyalo oliye bamunona bamusanga tanda mwemuyiteewo kati bano bategedde sente ziri mu kukendeera mwana mbadde mmanyi eryewuka kati waba alimeddeko mwesonyiwe tulina kyakkola ebyo nze byesaagala ebyo njagala omuntu nemmanya nti nombaze gundi nebeera yeeyo genda yekyanga munange kahati badde ngenda mubajjako nze nowo nga batwalawo waffe nze wange namulese bamutwale munange gende mwekisooka mulina bulungi naye ffe tuli bulungi kati mwe muli kalekalekera obwo ne bw'omugyeyo gwolina kuweesigamye kati nze ani nkubirani ne mugamba mpaayo omutwalo nedo agende kyanyinaze kigende wakina akikubira nekigambo wayiteekako mbeera embi mu kyalo bali bulungi bamwe muyinza oba muli kalekaleko omwana nze kamulika agende tomanya ne Kampala gyagenda okusangira omukisa gwe omulala oguleme ku kyalo nze ndi wano mukulu w'ensiranidde kuno abantu babeera awo sebo nga tebamanyi naye nga ku nsi kuno nze nabagamba sometimes buli omu kugamba mukama alina we yamuteera omukisa gwe wotasobola alaba osobola obeera awo omukisa gwo teguli awo oli nga kikwetaaga satambula ate oluusi kati ono nga bamuleeta e Kampala nga bamufunira amaka mwagenda okukula saagala nkomewo wuninye bwe nti wansi nga mpulirawo akalumirawo ono amuwa amateeka agafuga ewaka wano saagala kuwulira bikyafu saagala kulinnya ade mu kayinja ade mu kataka ebyo saagala sikwatagana nabyo saagala seetaaga seesembereza okulongoosa kyekisinga okuba ekikulu wakiri okufumba olekayo ne tulya kuteekaawe naye okulongoosa ekyo kyekisinza okuneetaaza wano eno eyo tofaayo nja baasi buli kimu gambye bwenkulekedde okulabirira olina obbalabirira nga ki nga bebi saagala onkyankalanye bw'otankyankalanya tojja kunfunamu buzibu yenna atangala butangazi ngaera woomanyi ewale nnyo maami emunaayo ba anti kale nze nja kuba nga ndabirawo kimera ngenda beera nga ali ewaka kati wali ogenda oteeka ebintu byo njagala bukimu kibeere ekiyonjo tojja kunfunamu buzibu mukazi wato nga bamuteekaawo ng'atandika okakalabya emirimu era oluvannyuma kuyo ono naye ekintu kinti engoye z'e Kampala kugamba toyozangayo olw'omukyalo osobola olumunyonguza omunyonguza n'oteeka ali n'obagamba kawonayo okugira bw'ati ebimuli byateredde
ono mwana yosatudde nakati kalengere eno kalumanyi waliwo n'abagagga nabo nga tebakoowa kwezigira mwana ayoza atudde ku ntebe yakulirawa gwenya alo oyasa atudde twatandika ddi okoza nga tutudde ku waggulu mu ntebe engoye zinatukula zitya ngu kunamiriza ina nedda bansonyi obwedda engoye oliawo oli ku ngoye 3 oziddamu bwoziddamu engoye oziseze eribiwammwe mu kyalo zemoza nga zakosama zonna zirimu amasanda ga lumonde ne fene nja kuba wana asoboka wano nobeera ngaotudde kuli katebe wana asoboka wano yoza engoye zange ziggwire waneeno ate olwo yangu oleeta ekisero ngenda n'okuteekamu zino zendimu tongo flow original ne muze nga naye akyatuwirizanga ate boosi ku mulundi guno kaati mukazi wattu embeera no gyalabikiddemu eno eyinza okuba ejja kuba nyangu mu kujja naye mu kubeerawo kwe omanyi osobola okuba nga embeera eyanguye mu kujja ebyakatebe ebyo kati mbitegedde bwe baba bakuleeta bakubuulira bye baagala tebatera kwogera bye bataagala kati bye bataagala obigwamu mpolampola akulira eri ng'okuba obukule najja n'akugamba saagala ano bakuba bukule kati ebisinga obungi obifuna luvannyuma oyo era kwetuulira awo naye abagagga nabo si babeera n'ebizibu byabwe solooza mbwe tama awagise lya gundi kati omukyalo ono akutawa ne tama aliwagisa alitaddeko sitaadi ayina kyalowooza wabula ki yannange ayina byalowooza awo soka najjako ne galubindi ngaalaba byalowooza tebigatta naye mukama katonda ajanidde ebbanga nga nkaabidde ebbanga akaabidde ebbanga ddene olunaku lulikya nensinkana taata w'omwana wange n'omwana wange mukama asaba kimu mukama katonda amuyamba asinkane taata w'omwana we n'omwana wa musinkane wabula mwana we ki era ne taata w'omwana ki mukama katonda oyinza omusabira eggulu kula essaala yange naye nga boolina okusinkana nga kale era ye amanyi wa gye bali naye era mukama n'okumusaba ng'oli awo otudde butuuzi awo buli kumakyokera n'omusaba bambi nsinkane nabo nga gwokera kutuula awo kema nga tofaayo kubanoonya bw'alowooza ku mwana w'embu n'amaziga gamuyunguka myaka ki gy'otuuka okunoonyeza tebandaba nga nkaaba tebandaba nga nokkaaba nkaaba gwasaala owaaye wakana kasaala maama b'omukyalo era nabo we batera akuyita gumu ogwokubiri nkuyita towulira nenja kukima eyo ne bw'oba obadde luddawo owulira kukima n'omanya bayita ggwe olwo ng'egyali w'ekampala etalimu ati kazi watu yazooza omulimu gwasinga oku nange nabyo ye mbeera yeeyo walina okwanika engoye ate alabawo biira kati boosi abaage genda kunyombesa kyoba soka n'akanyweza wano tekabadde kaggale kabadde kanywevu gwe nnyabo wangi angi nnyabo nakugamba ntya ku towulira nagamba ntya ku kyageeti nakuba naiba nakugamba ntya geeti nagireka nga eri etya nakugamba kontino geeti tulina gireka nga nzigulire n'ebiri ebweru byonna biyingira omanyi lwaki tuzimba ebikomera tuteekako geeti gwe luno nkwamire n'oviri mbumanyuule temulaba nti nno ababoosi abawalabu bakambwe babeera awo batyo naye ate osobola osanga boosi ow'omu nsi yo yennyini ng'ate ye levo ndala ojja kundaba nja kuba nkwokya obwo buviiri nze nkubuulidde
wenkomerawo making sure ngompa answer kana yani answer gyakagalamu ayagala answer wakabuuziza akyawo ekirala kale kakongako kakimanyi ayejawo galewo mangu geti nzije njigale budage anzije njigale tumulabye mu sinema nyingi gamba ngako omunaku The Innocent Girl waiwetweriri Innocent hati luvanyumako mirimu gyewakano gibaawo egyogolola ekyo mateeka buli lwoyoza omanya olina okugolola bw'oyozaawo ogolola ale munaayi sooka ayigira niino agolole munange mbeera yakubeerawo nga bw'olindalinda naye mwana gwo ne bannange juisi yenayina bwonna tadde muno yenayina amunywedde juisi wamunywedde bunywi wamuyiyeeyo kamunywedde nozulabye empumi bwekula buli lunaku watandikisa ddi okunywa ebyokunywa byawe juisi alabika Uncle Frank yamunywedde nze nywa mazzi namalawo nanywa juisi ekigundi kyonna nakimalamu kirabika nange bannange abanywa naye buli kadde oba kubukekenke maaso ago kyekyekiwunya kiki kyo ye gwe paaso oweddala birowooza oweddala bijeyo ozesa ekiteeteyi kyange oyo goyirwanga olukyali olupya gwe banenkwetidde gwe mpumuze wa giraasi netamala okulaba genda kwetugira nze akwatanango yakakubawo omudomo guno gwetakulinnya kufyotola ozuti lugwerwanga olupya nakaleeta ddala empoga eno werwanga olukyali olupya ddala n'olwota bwotyo tusaasira kyanagwe kale mpulira njagala kukwata nkulinnya kino ekimwamwamwa kino obusungu awulira bungi ye kyengenda okukola nange kanjikuteekeko ekuba buli okitegeera olaba eyo kyalugoye ate sirisa agamu ago niyo omanyi okwokya paasi nga tebakkiriza nakukaaba awulira wa babiri ate nja kwongera bw'otavaawo awo eyo bagimusaako muganda wange n'omulimu ajja kweguba ajja tuuka okweguba baali bakogerako paasi mugongo nononya kutakulayo nga tomulaba nononya wakiri akati weetakuleyo mugongo naye nga togenda kuba weekosa kazi kyatu kyasuka nekigaka ababambi ala kweringizayo naye maama mugongo nawo nga tewali nzingizikika mwebale kulaba mwenna bannange Maritime Company Limited International Shipping and Trading Kampala Road Mabirizi Complex third floor abo bakola ku byotambula kati office emu gye tulimu office eyo waliwo munafu akola ku nsonga ezikwatagana ku Maritime Kagwanju ya tukuwaniriza wano ku Maritime Kagandi. Oh, Mr. John. Okay, Yokana. John ebintu ebigenda kutuuka. Ebintu tugenda bireeta nga bw'omanyi bikyali ku mmeeri. Bikyali ku mmeeri kyemmanyi wano ne bakindaga wano netiwaka zikindaganga kati bituusa awo eggundi Korea naye nga bijja. Bigenda kutuuka mu budde ki? Bigenda kuba bituuka gwe kyoba omanya. Gendi. Bijja kujja. Naye twesige ffe abamaritime tetuba na buzibu ebintu tubitambuza ne bijja awatali yenya yenna ekyo bamugumu ye mukulu Yokaana kale ate bano abatambuza ebintu bino ebyamaguzi banfaananirako abapaakingi abapaakingi mulekera emmotoka ya $1,000,000 mu paakingi naye nga gikumira 2,000
kale ate ye bagibba gwewa parking gwali nosasula kale ne bano balina engeri gye baba abatambuza ebintu ebyo bakutika emaali ng'eri mu miliyoni nga oba ameka naye nga sente zogi kale kwegana byonoolemwa kakati ani ono kati waliwo yamukubira ku simu ye ey'omu ngalo banange nakalema naaka okaba naye naakomaze nonzijukira gwana gwe banange nakunoonya mwana gwe ne bangamba toli nombula mikwano gyo nengendako wano wali nga buli gwembuza agamba takumanyi gy'oli ani mune nga gyendi mpolampola nange soka namukabirawo ebizibu mukabira ennaku yonna nabonaabona mwana gwe nali ngoba ku byokgenda nengenda eddugire Dubai sorry kale olaba ye mune yasooka namukabirawo ennaku kati kiki ekyakutwala eyo kyali wasooka okukabira ennaku nonga wena kuwuliriza buwuliriza wala kiri ekiwola kiri kyakusendasenda ne mugenda eyo sendera ennaku yonna kale namukubira amugamba mwana gye nagenda ebintu byatambula bulungi kale tewali kyatambula bulungi wadde anti nze singa namanya temwandigenze eyo ate nze nabagaa ku nsi kuno olwokola ebintu ng'oyitirira mu senga naye sigamba mbu oba aba mulungi kubeera buli wokoyiseera senga sigamba muno oba kiddawo kyobeera wali weegira ekiddawo tegeeza byobola abali abaagira olugero nti nno gayiise gaba gayiise buli wogwanga mu nsobi mufo ky'okubeeraawo ne weenenya n'otandika kwejjusa olina kutuula butuuzi n'osala magezi butya bw'ovuunusa ekintu ekyo okusinga okubeeraawo okaabira abalala ate munnange singa namanya kati yasooka n'amubuulira byamugamba awo kitongole ekyensobola okugamba awo ne kikuyamba okubeera nti kwegamba ogira bagenda kuba bakugira bakuterereze mu bintu obeere ng'ate kale nga lunaawe ofuna obwenkanya mu kintu kino Uganda bo bajja kikwasaganya naye mwana gwe kyewakola tekiriiyo leka nkule kyewakola tekiriiyo naye ababamigrants bagenda kuyamba kati funawo wandiika nsomere enamba eno kwegamba kyaliwe enamba ereeta alina obuzibu bwe yali yafuna eyo nga bwetagisa ate muntu ali Uganda kubeera nti naamuyambako okumudduukirira naye bano abamanyi time ndowooza bano ababikolako munnange we batutegeezezza ladies and gentlemen olina King Virgin agamba channel yaffe eno okubeera nti osubscribinga kikolera ddala amakulu at the same time n'okutuwa comment mpozi ogasseko ne like naddala muki kyobeera oyize mu firimu eyo byonna bikolera ddala nga samona lwakineda channel yaffe tukyaleeta ebyomulembe waliwo ne kali kaseri ke nabazigiridde akayitibwa The Return of the Dead nako osobola okubeera ng'okanoonyaako kali ku channel yaffe eri endala emanyikiddwa nga Ugandan Movies ku simu ate naye obeere nga nako kakutwaliza ebirowoozo kuliko ne businema awo obulala bungi nnyo bw'osobola okusigala nga ate wekaanya gamba nga akati Linda's Agony obulala beera nga kwegamba obunoonyaako nabwo bubeere nga bukutwaliriza olime kubeera nti ate obeera board mu kaseera ng'omaliriza emirimu gyo n'agamba mbeera ku 07038825 sembyayo nnyago wenna abeeraawo nga weetaaga okuba nti ate tukwasaganya kino kiri oba ekirala kaakati nga tuvuddeyo twasukka ne tukwata ekkubo okuddako esaidi z'eno okola ki mu nnyumba gy'otava ono bamuyita tavaayo okulayo ki nzuno mami anti nzuno kati okikijala okekinala nkuyita weesimba bwesimbi jangu mangu nange bakkuba obuyi naye bakubye tewannawona bakubyewo ku majja
Sagala nenkuyita n'obiranga wemagaza buti wina otunulanga ekyangwe kitawo wano mange njana kisamba nange ale wewe namutaddeyo wanene n'omutunulira yenna naye mukambwe muzibu gyebiggwera tulinde ebinaaba bizzeeko mu katundu akalabe banaaba katuwadde omukyala akyanoonya omwana we mbu ne bbaawe kitata w'omwana kyokka nga ate ne mukazi wattu gwe baleese n'okkola tamanyi wa maama we gye yakwata kuba okubeera nti alaga in fact ayinza n'okuba tamanyi nti nno maama we yamusuulawo n'adduka eno e Kampala otherwise wali bafulumya ekitundu ekirala nja kibatuusaako neera aba 13 sente mweraba